mukwano gani kino kimaviiri tebankubira nga kiki kyekibadde obanga bakuwadde mulimu kiki mama abadde ki mafood ngenda kukola ntya nakoza waabwe omwana wange omulangira kalabye nakujjajjaawe ngenda kukola ntya nze ezinga fudi baba mama yafudde oba mama Faith mama Faith era kyenkana maama wo okoze bubi nnyo n'okabya amaziga gange gonna gonna nentaliko kwononera bintu ebitaliimu bano bajja kuba baziika mwate nga mweweeweta ne Faith nabosa nomukufiira era n'oteekamu ekkuba leka nawe tebakola bwe batyo kubanga ndowooza mulumiddwa nnyo obulumi bungi nnyo mwetaagisa okgenda okusiika kaakati akange engeri gyatabadde bwa kika kyange akange mukakwate mukampe ngende neekalirira olunyama engulayo olunyama neekalirire mwe munaaba tulabira bampa akange erinnya lyange ani alikubuulidde? Erinnya lyo nalimanya nga tonnatondebwa, nga tonnateekebwa mu lubuto lwa maama wo. Kati onjagaza ki? Jangu tugende. Saagala kulekawo baana bange. Obalaba bonna bali mu kaaba, bali mu kwaziirana, tebampulira. Sooka obagambye nti nkyali mulamu. Basooke bampulirize. Tekisoboka. Kubanga gwe oli mwoyo ate bali mu mibiri gyabwe. Okuggyako muzeemu abo basobola okukuwulira. Kati nkoze ntya okudda mu mubiri gwange? Abaana bange basobole okuntegeera nga bawulira bye njogera. Omubiri gwe mugwagala naye ate temyekwesa bulungi.
obuzibu bw'abantu beeryamu enkwe tebaagaliza beetiŋŋana beeyisa bubi mu maaso ga Katonda tebaagala kukyuka beemalidde mu nsi gye bayitamu obuyisi tebeenenya ne bwe bakola ebibi basigala bagenda mu maaso n'enkola eby'ettima abalala basamize abalala bannabbi ba bulimba abavumisa erinnya lya Katonda abakazi n'abawala baggyeemu embuto ne bayiwa omusaayi ogutalina musango kati weetunulira yakubye omuggo ku mutwe okuggyako ng'akyuse neyenenya naye ekitali ekyo egeyeene bulungi kale tugende sandiyagadde kutwala wala nnyo kuba ndi mwami gy'oli naye nga sinnakola mulimu kundeese tusooke nkulambuza ekifo ekimu awatuukibwa abantu abalungi nnyo Musawo abadde alina kuwalaze naye right now nzeddewo kati ku duty. Musawo mbadde njagala mmanyeeko ku bbiiru yaffe bweri. Bbiiru? Kale, sooka endaba wamu. Mukwano bibi yamwe kali akakadde kamu. Kali akakadde kamu mukwano. Akakadde nga kangi munnange nsawo sirina wakojja. Musawo munnange maama yafudde akakadde kangi nnyo. Mukwano munnange yeyo bbiiru. Sirina bwengenda nkyasaba munsalireko. Mukwano nze ngendera ku mateeka ga ddwaliro tebanzikiriza kusalirako. Kyekyo munnange. Wagenda kukola nze kati simanyi wagenda kutya ssente. Mukwano oguulabye. Naye simanyi wagenda natwala maiti. Munsalireko musawo bambi muyamba abanaku. Munnange kyo kyalibadde kisoboka naye nange ngendera ku mateeka ga ddwaliro.
Ngobera bakama bange kye baŋŋamba kati we muleeta akakadde kamu nga mulyoka mutwala mayiti yamu. Mighty Mama. Sorry. Sorry. Call it off, let it go. All for nothing. I should have known. I made mistakes, crashed and burned. So many chances, no time to learn. I need to find another way to make things right. I won't Wandering. Hello? Kasha mama again. Mama wo? Nga kitalo nnyo. I need to find another way to make things right. I won't be coming back again the second time. Can't take it back. Everything you've done, you know youth is wasted on the young. We still don't know where we belong. Time will tell us where we went wrong. You know you Omanyi nti no bempeddeku. Omanyi nti abasawo batusabye akakadde kalamba otuwa maama waffe. Kyokka sikayina. Ebizibu bye naakavaamu mu kkomera wandaba ng'ataddeyo sente. Sina zaakugisayo maama wange. Manya okuba omunaku tatya. Say. Kyamu. Lwaki waŋŋamba ddala? Ninayo ssente zange ntonotono ze natereka ezisobola okuggyayo maama. Oyina. Mukama nga bulungi mbadde tuswadde nnyo. Ngumaye. You have to be strong. Olina okuguma enyongedde. Okuguma kuganye. You have to be very strong. Mama. Komya amaziga gakomye. Mama wange agenze. Amaziga gakomye. Simanyi gwandegedde. Simanyi oba nankuma kyama. You'll be fine. Okuguma kunnye bannange. Don't fine. Tukosane mama. Kasama tubadde tumwagala. Tubadde tumwagala, eh? Kale, stop crying, eh? You'll be fine, eh?
era kyenkana kubanga mama wange we yafa nanzaala ye yasigalawo nga maama yankuzizza okutuuka wano bwendi akuze buli kimu mu mbeera ennungi n'embi like a mother would do. And she just didn't deserve to die. She was such a good person. Of course, nenga ye mama. Ye mama yakaguna lina singazi. She just didn't deserve to die. Sister we yali wa mulabeko. She's inside. Tunaneloza. Kirabo kyoli kyayinza okumpa kirabo ki okukola omulimu omunene bw'obutyo ate omulungi okukamala. Mama, tongamba nti ate gwe wakikoze. Mwana wange anyumiza gwakoowa. Gwe nkubuulire jangu mu kyalo tujaganye. Kaakati okujjayo nga sirina nazindeeta. Transport ngenda mukuwanze ngenda mukuteerako ojje tuli eno mu ssanyu tugenda kulya masavu tujaganye tuddeeno. Ye kati tugenda kukola tutya? Kaakati anti nga bwe nkugambye nti ezindeeta nazo sirina. Kyawedde dda.
oluvannyuma lw'obulambo buno. Top TV. Enjoy. Kubanga omuntu tayinza kujja ate n'ogwa wano ku ttaka kyova olaba weetaaga tenti. Akumikiriza munaawe soka okumikirizeemu. Kaakati n'ekirala kyekuuza olinako miwogo emmange eyo n'ebijanjaalo. Gyeri. N'ebijanjaalo gyeri. Kati twandireese ne tuteekako n'obuujjajja nga omukwasa ekikoko tolyejja kuwuula. Naye okuluka ki? Gambye kumikirizamu. Kiyamaayo ate n'ekirala kuno ku kyalo kyaffe kyabisi tulinaga ekibiina kya munnamukazi bwe tusuula tukwasaganyizza mu buli ensonga yonna. Genda oleete bulooka otandika okuteekawo n'enkwe tulateeka tuteekako ebijanjalo n'ekirala kyeyamaanya abasimbi b'entaana maama abawowe okuzikako ennaku zino okutegeera tukakobiri kafiyo tulina okugenda mu kyali.
Cyrus, kyebadde byangu naye maama kansooke neekolereko ku bakungu bazigwate maama n'abalabikira ntya abantu nga bayala kikiriwo abantu batono sibategeera obwali nange bansobedde ekikulu omukazi oyo abadde n'ettima ani asobola okujja wano olowooza abadde muntu w'abantu oyo ani mama Faye ate bwekuba abadde ng'abayitangako buyisi kati bamuzize abantu batono mwana abantu batono nnyo naye gwe olowooza batuuse bali baani ana bannaffe baaba bateekwa okuba batuuse dda kubanga okuba lweyambikidde nange bwe yagenze bw'ati nange bwekukubira essimu nenkola ki bwekukubira essimu naawe nenkubikira ate kwekujja naye Cyrus please tonjiwa mpagaidde tonjiwa era ng'obimanyiiza ebyo byenkola mwana ngoloza ebisobola okunema abonukale gwe gayiga mwana olabye ebintu ndowooza sagala weekwatekwate njagala kimu kikole nga kiri steady kitegeera kale mwana kati genda osooka omala okukola ki obalyamu olabe ki ekigenda mu maaso wala Cyrus kankuyiseko Jessica powder katono olabikeko obulungi tukatoe anti mune ogambye omulembe gwegwo mulembe gwegwo wena perfume lindako nze sikozesa perfume mulala nkozesa golden woods of course nange gwekoza nsobola okoza perfume endala si golden woods it's okay tikanawe yeah golden woods the best scent ever so kati kyogenda okola so ogenda oliemu wali ewa walaaki ekigenda mu maaso ate then tulabate ekiddako kamala ogenda otulaba mwana gwe kyelikwe njagala nkwasaganye mu lofiiti okitegeera ebikola bulungi muzeeyi njagala ebifaananyi obikwate nga birikirya kyakola kyo kikekakasa papa sagala weemamaaze kubanga buli kimu kiraba ekigenda mu maaso kale Kitalo nnyo munnange omukazi atugenzeeko naye munnange n'ekirala tewali nsonga ejja nga terina kigendererwa kirabika neeno nga yazzeewo lwakuba nti yagala tusisinkane tubeeko bye twogera ndudde n'okulaba muwala wange Nabbosa abeera ngamba nti omuyambye ennyo ku Johnson obutaddira Faye mbw'obadde nnyo mu nsonga ze munnange weebale bibeereremu ddala tokavaamu kanyabo kabeererewo buli kimu ky'okoze kaŋŋamba mbiwulira ensonga zo nziwulidde lwakuba mukwano olowooza totuuse leeti sokolinde ate kiki kyoyagala ndaba oli bwoti toteredde olabika olinawo ensonga gy'oyagala okuggusa kubanga nze neebuuzaako buli kimu okuva obwedda ndi wano okuva ku majja neetala nzira eno nze nnyaniriza buli omu kankitwale nti okuva lwe bakuba maama Faye omuggo ku mutwe nze mbeerawo wano sivangawo buli kimu nze mpuliriza bamukuba bukubi mukwo ku mutwe ndowooza oyo nga yalina ettima bannange baali bamulanga ki tewali amanyi teweetoolola ttima omukazi alina ettima oyo abadde n'ettima ery'amaanyi mbadde manyi titolimanyi omukazi alina ettima eri kiro
osenako obusenyi kajiiko n'ogabira omulala naye n'afuna ettimu agabidde n'abantu ettimu osenako obusenyi ngobanaye faikali ddawa kuba ndabe wali wagala abantu bali awo bate ndaba batono kiki kyekyoyina maazi fayi tebannatuuka era bwe ndabye emmotoka mbadde mmanyi mwe muli nabo beebaze nti muzze mwenye tebannatuuka sinnabalabako obwedda nze ndi wano okuva omufulu eyafudde nze ensima entaana nze ŋŋenda nonda ebijanjalo nze nteekako obuugi nze mpa abantu buli kimu neyanzanyo lyanze buli kimu nze nkikoze buli kimu era tewetaaga wendi wano olowooza yatuuse Really? tannatuuka tebannatuuka. Okay, so that's a blessing in this case. So abatanatuuka, that's fine. Kigenda kusobozesa kamera zaffe okukwata buli kimu okujja kuyingira gamba egenda beera kamera ngeri busy naye nga tene ebirala busy bikulu but by the way nabosa tazemaziika nga kimanyi ne bwe mbeera nze nga nzija nkunumba mbozija kuzira mbeera mbayita abayo senga nabosa abaddewo ekitoli kigenda kutusoboza azini abadde agenda kubeereramu bbaawe nafatawo tusobozesa okukolera ffe nga bitambula fii serious tetusobola kuleberwa na mulundi nagumu naawe ukimanyi. Okay, fine. Gwe kyali gwe mwana njagala okukwata ebifaananyi nga bikawaida mwana nga biri okitegeera nga biri kiriya njagala okukwata ebifaananyi nga biri kiriya kubanga mwana ezo zonna zikuwadde okitegeera birina kuba kiriya nnyo kubanga njagala ebifaananyi byosobola otwala ku TV ebiragibwa mu mawulire okitegeera emitwe gy'amawulire gyonna emitwe emikulu gisobe nti yati yakyankalanyizwa amaziika ga nazaalawe buli kadda obwedda bamulaba nga ali mukisinga mufiiro alina okugirayo ebifaananyi ebirungi TV stations ezinatwala okitegedde mwana abeho nagakuwa amajjango nagakuwadde ndowooza mwana tukire mu kibolutulina tulinda banafa oluyingirawo nga tukola ki tubakaba ku kamera kansubire nti walabye engeri gyogenda okusimba kamera tolina kuguvaako olina kukuba buli kaseera byonna nabitegezedde bedala nemukwisayisa oti bali bulungi sosomye mwali waba mwalimu mukiteefu eyo si ye mutujju gwe banoonya eki naye nga ye mwali nesosomye amanyi taliyo okusoma toliyo ate tomugambe omugambye ki ate gwe nkugambye nti ayana bigambi naawe biki byolowooza tategeera nze sinabimugambako gwe genda sosonyiwa tandika okulimbalimba tekali kulimba olinakweka onziruka saagala bintu ebyo nakugambirawo ate kati nze njagala obeere mwana mukozi ate n'obuvunanyizibwa era nze ndi wa buvunanyizibwa kuli kali navuddeyo kisolo wali watya banna tewabadde wangu nno naye bijja kutambula mpolampola ensolo z'omwende z'oleese nno ku luno bujja kujja maze okulaba nti nkola enteekateeka naye lwakuba ekindeese omanyi nafiiriddwa kati njagenda mu kuziika ekyo mbadde njagala ompeeyo ku ssente eziriwo nsobole okugenda okuziika ate byamangu mangu bannange ku ssente zonna eziriwo zobadde wakakolawo kale nga nawo nga omanye kale nagenda nefunamu obuzibuzibu obutonotono munange obuzibu obwaki kale lwali lumu kale nga mpumuddemu awe nga nva kutunda bumonde nga naye womanyi tukoowa nnyo kale nagenda okwebaka nemuzikamu eddakiika 2 ngenda owulira omugu okoona ku mutwe bo saddamu tegera kiri kyonna nagenda ofuuka ensawo y'omonde onakyo tesikiraba
Ekiki? Ngirazeewo nga bagidde. Ndowooza era kyenkana baagibba ndowooza. Nisusunye oli muntu ki? Gwe nga giriyo wa boda ayinza okwebaka neyeebaka ebbali n'ate bakawakiri ku boda ye. Ine mukama nali mpumuddemu. Lwaki tomuwulira ku nsawo y'omumonde yennyini? Bameka abanoonya emirimu nga baagala ssente bavubuka banno. Naye gwe n'ofuna omukisa ofunye bizinesi yo ngikulekedde nkwesise kwata bizinesi okole n'ogizannyamu nga tomumonde nani nalisimawo babasobola okugibbawo. Nali empumudde munali enkoye naawe obimanyi tokoowa nnyo. Kale simanyi. Kale mpa sente ze wali okozeewo. Okuva we nagendera ze wali okozeewo z'obadde ng'otereka. Kuba ngamba newako obadde tokyatwalayo ssente. Nze omuntu abadde atwalayo ssente buli kanaku. Ng'oziwaani? Nze nga nzibeera nga waŋŋamba olumu nga nziwa nti Jennifer oba olumu nenziwa naposi. Era gwe mba nsanzeeyo ewaka. Kale mpa eziriwo ng'ende njiyizo. Ssente zasigalawo bw'ali otunzeeko ssente zo wali okozeewo z'oba mpa ng'ende njiyiza. Kale era nga olaba mbadde sinaawola ssente. Ne ssente baazibbyako nazo tolinawo yadde. N'omumonde bukyanga ŋŋenda kyokka bukyanga ŋŋenda bizinesi n'ogisigaza tolinawo yadde siringi 10 n'ekimu.